This is Ground Media UG. Kamera kimwe bantu nga banna. Tunda one zonna. Just go tunda eno. Kale. Mbaniriza bannamawulire mwenna. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo bannayuganda mwenna. Amanya nze Reino omusoyisoyi erinnya lyange nze Lubega Obeid. Abadde tebammanyi. Nga ndiwa mukisa era kya kitiibwa okubeerako ne bannamawulire olunaku lwa leero. Twogere ku nsonga z'okwatibwa kwange n'okusibwa ennaku z'omwezi nga 23 July Tuesday eyaggwa olunaku bannayuganda lwe basalawo bagende batambule bagende ku Parliament nga beemulugunya olw'obuli bw'enguzi obususe mu ggwanga. Okay. Yeah. Kakati tutandikire je tutandike bana embuuza lumu oba tujja kuddamu tutandika ku wino ekomera naye nga tetunnatuuka eyo kyali kitya wasangibwawa wali okola ki abantu ne bajja ne bakwata. Alright, ku Tuesday zaali ssaawa nga 3 ez'okumakya ne nsalibwako kankiyite kusalibwako bane numbibwa abakuuma ddembe abamu baali mu uniform abalala tebaali mu uniform. All of them were armed and ne basalako amaka gange. So mba ndi wange ngenda okuwulira okonkona ngenda okutunula madinisa nga police n'abantu abalala ndowooza ab'ebitongole by'okwerinda abalala. So bwe naggulawo ne bankwata ne baŋŋamba tukuguddeko musango gw'okukuma omuliro mu bantu n'okwekalakasa. So amangu ago ne ntwalibwa ku police station e Nateete gye banditainingira okumala ennaku 3. Okay. Yeah, nga ndi mu kaduukulu ka poliisi olw'ebigambibwa nti nali nkuma omuliro mu bantu mbakunga okwekalakasa. Okay. Newankubadde ddembe ly'abantu okwekalakasa bwe wabaawo ensonga yonna ey'obutali bumativu oba ensonga yonna ey'obutali abantu gye batakkiriziganya nayo mu ggwanga. Abannayuganda balina eddembe okuvaayo ne basituka ne basitula eddoboozi lyabwe bawulira nga ebiteeso byabwe tebiweebwa lukusa kuwulirizibwa. Yeah. Naye lwa nze nakwatibwa bukwatibwa siina mobilization yonna gye nakola. Poliisi yajja buzi nekola etya? Toyina mobilization yonna gye wakola? Siina mobilization. Singa era ebaddewo mwali badde nammwe mundaga akatambi nti kaakano wano wali okola mobilization. Naye tewaaliwo any mobilization. I was just arrested nentwalibwa ku poliisi nensibibwa obwemage. Nga tukyali awo ku kifo abamu babitambuza nga bagamba nti eno emu eringa political stunt yo kuba abantu abamu bagamba abamawulire bakitegedde batya ne bajja bastaging abamu baluyita na luyimba oshootinga luyimba okola skit ya comedy kwegamba ebintu byali bingi nnyo ku location yawo. Abamawulire bo bategeera batya abaliwo mu kifo. Abamawulire abasinga bakolagana ne poliisi. Poliisi we bayina ekikwekweto kyonna kyegenda okukola olumu bamanya. So that's why ogenda okwekanga nga baba balina ekifo we baraidinga ne bannamawulire bakola ki babaawo. So nali ndi awo nga n'abamawulire we bali ne police nange saamanya gye baava. I did not organize anything. I was arrested. Tosobola kuorganizinga kukwata n'okusibwa n'okutwalibwa mu kooti. No, it was not staged. Bankwata naye mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga omunnayuganda yenna alina eddembe okubaako okwemulugunya kwakola waba waliwo obutali bumativu ku ye oba waliwo ensonga ezitatandikira bulungi. Naye nze ekyange siina kye nali nkola. I was just picked from my home nentwalibwa nensibibwa. Okay. Computer Misuse Act eno gye bakuteekako golooza yava ku ki? Olina kye wapostingako, olina kye wayogerako oba akola skiti kyava ku kyolooza? Munange Computer Misuse Act sigwe musango gwe banzigulako. Ogwo bagunzigulako police ya kooti negugoba ne baleeta omulala. It is public nuisance. So misango gyali gikyukakyuka buli luvannyuma lwa ddakiika
n'ebino bamaliriza nga giri emeka emituufu nga ogumu public nuisance so gwe musango ogunvunaanwa mu kooti public nuisance n'ebino tubisuubira bisoboka e Uganda kuba abantu banyisinze nze kabanja bakwatiddwa Sami the Might family naye bamukwata Dogo City naye bamukwata bangi be bakutte so omuntu ng'obatemeddetemeddemu public nuisance bakugamba wakola ki kyekyakuleeta okufuuka public nuisance kubeera ng'okuma omuliro mu bantu kubeera ng'okuma omuliro mu bantu mugezeeko oteekawo butali butebenkevu naye ate public nuisance nonzije wange wakambulire mba sikitegeera butegeezi okay bwe wagibwa watwalibwawa wamalayo bbanga ki baakuyisa batya bwe nagibweka natwalibwa ku poliisi y'e Nateete ne banteeka mu kaduukulu omuzeka was isolated banteeka mu kaduukulu okumala ennaku 2 ne banzijjako statements ez'enjawulo olina gurupu z'abeekalakaasa bingi but I was innocent banzijja waka so tebalina bujulizi okujjako era okujingajinga nga bw'omanyi n'okupangapanga so bankikipingira mu cells for all those days n'essaawa poliisi zalina okutereka omuntu ne ziyitawo until bwe beerowooza ne bantwala mu kooti mukama nansaasira nti balooya bange baaliwo era neebaza Shamim Malende neebaza abantu bonna abanwanirira council wange I'm forgetting the name Nalukola thank you so much Barwan but in detention bankumiraawo okumala ennaku 3 tebantulugunya but nga bw'omanya embeera y'ekkomera bakusibye wekka mu kihol for 2 days kyenafunamu ekyokunyigirizibwa mu kkomera the 3rd day bandeetera omusibe mu kkomera omwo naye nga ndowooza yali musirikale ng'atamidde yani he was naked ekiro kyonna ali naked nembeera ku bunkenke nga ntya munnange omusajja ayinza era ekiro ekyo nakimalako nga nkuba nduulu newankubadde tewali yali annyamba naye kyampisa bubi okuteeka n'omusibe ng'ali bute kyekyasinga okuluma kunteeka n'omusibe ng'ali bwereere toma kyekitegeeza kikubeera ku bunkeeke ekiro kiramba nga weekuniza bwoti ga anytime so that is what happened naye mukama yansaasidde bantadde naye kino nja kutegeeza bakama baffe abatufuga nti munange Bannayuganda bagezaako kwagala kusaba ddembe lyabwe kuba muba mutugamba nti mulimu democracy mu Uganda omuntu alina eddembe ly'okwogera omuntu alina eddembe ly'okuvaayo naye bwe muba mutugamba mwatuwa democracy ate nga when someone comes up to speak mumukwata kiringa kumpa mmere nogamba nti ompadde emmere ate nonteekako obukwakulizo girye ng'ogiyisa mu nnyindo togiyisa mu kamwa giyise mu nnyindo so Bannayuganda bakyavaayo bakyasitula eddoboozi lyabwe mpaka ewanafuna eddembe lyabwe okay asides that otugambye tebakuyisa bubi omuntu ali ayinza okwebuuza abantu abasinga be basiba babasalako enviiri eyo mu kkomera tebakikonako kekyenviiri kati nze nali ku police station saatwalibwa Luzira nali ku police station sisuubira nti ebyo bikkirizibwa okusalako omuntu ebyo biba mukomera okay omusango twagulaba gwatuuka mu kooti abamu bagamba omusango bwe guba mu kooti omuntu alina kuvaayo n'agwogerako lwaki ovuddeyo n'oyogera sinnayogera ku musango mpadde ntangazizza Bannayuganda ku biki ebyaliwo na biki ebyankwasa ekyo kikkirizibwa okwogera ku bikukwasizza nti nali soza bali baba beekwasa abagaana okwogera no kisinzira ogwogedde kooti nze ndi public figure so nina okuvaayo ntegeeza Bannayuganda nti ndina artist nti ebbanga lyessaaliwo nalina ebivulu bingi era ntegeeza abapromota nti ebbanga lyessaaliwo munayi nali saagana buganyi kujja ku show zammwe but I was under detention abayimbi bakubeererawo oba bannabitono baba comedians mu kaseera ako nina mikwano gyange abajja ne bankyalirako mu cells era mbeebaza bonna abajja n'abaalwana okulaba nga nvaayo neebaza His Excellency Kyagulanyi Council
council. No. There is council. I'm forgetting the name. Kanebaza abantu bebale ne ba artist bakyali bange Madrata Nchiko bajja ne bankyalirako Muhanji bonna abajja ne bankyalirako Chumi oyo mwana Chumi yajja mpaka Musauzi Betina ngato mwogera Betina engeri gye yalina ekivulundozo yaliyo ng'asaba nga akasajja katusinga bakata yeah bw'omwogeddeko okyusizza mbu kasajja kattu obadde oyagala ngambe nti yes tulabanga abantu ba artists abenyigira mu bintu bya politics oli abo bagadinalinga okudda ku stage otidde biyinza munnange omunauganda alina eddembe eryo oba oli artist kino kati kankigambe ba artist bonna abali eyo togaana kwogera biruma bannayuganda kubanga ddembe eryo nga artist okuvaayo n'oyogera wano Uganda munnange tewaliwo dduuka nti nedduuka webagula emmere y'aba artist tewaliwo petrol city nti eno ye petrol city webagula amafuta g'aba artist omuntu wa bulijjo gyagula ebyokulya naffe gye tugula ebbeeyi kwagulira naffe kwe tugulira so oyina eddembe eryokuvaayo nga artist era nsaba artist abali eyo mwenna musituke mwogere mugatte eddoboozi kati nga ffe abasanyusa tosobola kusanyusa bantu banakuwavu okitegeera Bannayuganda balina ennaku nnyingi balina ennaku ku mitima balina obusungu kati tosobola kusanyusa muntu alina busungu ku mutima saba artist mbasaba muveeyo mugatte eddoboozi ku bitagenda maaso bulungi mu ggwanga lino kuba mwenna mubiraba naye musirise ekiseera kijja kutuuka bakubuuza ebbanga lye waliwo nga artist you a celebrity nga gwaliko wagatta ki ku etofaali ku kulwanirira eddembe lya Munnayuganda so kino baartist temutya nti bajja kutugaana obajja tugaana okuyimba bajja tugaana okukola batya oyina eddembe eryo nga artist you a Ugandan okay oli stakeholder wa ggwanga lino kitegeeza ovunaanyizibwa ebitundu 99 100 ku bigenda maaso mu ggwanga kati koti yasalawo ki omusango guddamu ddi owulirwa abantu baagala ena kuddayo nga 27 mu kooti next month okuddamu owulira omusango bwe wali ne pasita Bugembe luli nga mwogeramu yakugamba nti bannange muve mu bintu by'okwekalaka sebyo oba okulwanirira eddembe nga mwe bwe mukiyita musigale mu kariya zammwe kuba ziraba nti nnungi n'omugamba n'omusuubiza nti era tokiriiko oli mu kariya zo gwezooziko pasita Bugembe abantu bonna buli Munnayuganda nga tuvudde mu kwekweka buli omu akimanyi nti eggwanga teritambula bulungi mu malwaliro temuli malagala kati ebyo byafuuka luyimba enguudo mbi obuli bw'enguzi omuntu alya kumpi ssente za district namba kati buli muntu akimanyi nti eggwanga teritambula bulungi n'abantu buli omu ku sekita waali bapasita baani abalina eddoboozi just beebuzabuza befuula abatabiraba batya okuvaayo okwogera okitegeera nenjagala okutegeeza Abannayuganda nti eryato kasita lijjamu ekituli bwe mulaba omulalu mu lyato nga mutambula nga ateeka ekituli mu lyato ne musirika ne mutabaawo kye mukola ki gwe nosirika noganze kasita wano wendi ki wali safe muganda wange toli safe eryato lijja kubbira oba pasita oba seeka oba ani oba musomesa oba musumba fena tujja kubbira lumu so nkubiriza ba artist ne ba pasita bali eyo baganda bange musirise ebikolebwa mu biraba abaana babawamba abaana gye bali eyo babasibye tebalina misango abaana babatuusizaako obulemu obukongo bule babukubye naye musirise eryato lina balibbira njagala obategeeza baganda bange nammwe mujja kubbiriramu ate mmwe wamwe omutudde wewajja osooka okusinkinga so mbakubiriza banaye muveeyo mwogere comedy nga tutadde comedy aside bafaani baagala okumanya ekituufu ojja kwesimbawo oba just oyina kyoliko ezo ensonga zijja bazza lunaku lulala nga mmaliriza omusango gwange mu kooti naye n'ensuuti tugirabye oyamba akasuuti kano onyumamu ng'omusibe n'onyumamu nkukubye endowooza naguma bwe nafuna omukisa nenjogerako naye naguma omanyi muganda wange komera biralamu ku bino ebya bulijjo naye bw'ofuna omuntu akugumya oguma
so ebbanga lyonna nze buli wempulira ku ddoboozi lye nguma si nti wakuba nali mukomera naye buli wempulira ku bigambo bye nguma era binzizaamu amaaso ensonga zange zeyaŋŋamba zange naye mbadde saagala nziteeke mu mawulire wakubaddemu abamawulire mwagala nnyo okuteeka awo ebuliza comedy career yo girabawa mu bbanga eriddako ku bino ebitandise nti omixinze politics mu comedy ate ekintu ekitatambula bulungi owewaawo mu ggwanga muno kuba mu buli ggwanga kwerabawa mu myaka egiddako munange joowe kino kankikutegeeze kankijje ku ggwe kankikugambe ensi yonna n'abasigadde ndoza balabire ku ggwe joowe eriyo wa Spark TV njagala okukutegeeza nti munange si nti nziri nyingidde politics oba nteeka ebyobufuzi mu komedi wange buli munauganda buli kintu wane kya Uganda kirimu ebyobufuzi naawe ku TV kwokola ebyobufuzi mu ebiri naawe obulamu bwo bwennyini bwotambuza okuva ewakaawo abaana bo tebalina olina enfuga gyobafuga mu politics ali buli wamu so si nti ntadde ebyobufuzi mu art politics ali everywhere era togaana kubeerayo n'ogamba nze kino kijja kyenyigiramu siri munnabyabufuzi oli munnabyabufuzi munnange joowe oli stakeholder wali neggwanga wabaawo ekitagenda mu maaso olina eddembe lyokuvaayo nga joowe eriya n'okola ki n'okyogerako so tewali politics ali buli wamu tolina bwogenda mwewala ali everywhere so si nti ntadde comedy mu byobufuzi oba kaliya yange nyisudde nange comedian nina eddembe lyange munnauganda mu Uganda gyogula amazzi gyengagula mobile money gyokozesa gyenkozesa gyogula amafuta gyengagula so tekitegeeza nti ntadde politics mu art wabula nange ngezaako kuwerwanirira nga nze munnauganda abantu babali brandinze babayita bajeodi comedians oyo yatubrandinze naye bajja musiba kankuwulire buli omu kijja mutuuka abantu bagenda kusenze naade mukomera nga abaana bawandiika ku bisenge by'ekkomera ne bawandiika nti gundi yaddako zinageza okwesanga gyendi bampandika bangi bagenda baani be bawandiikako bewalabyeko bosobola okugambako nti munange bangi boddako diripa zagenda enkudi egenda musibya ani omulala bangi bamuhangi bonna nabasanzeyo mukomera ate abasibe babesunze so si kyangenze era tebagamba nti mawulana bebasibwa bo kaba artist bagenda kusiba Vic Famaika Kabako mwena mujja kulooza ku bukambwe bwa gavumenti ye naawe ne bannamawulire joowe ojja kusibwa ate nkoze eki gwe kiwe mu budde ekiseera kijja yes nkali kibuuzo kyange kigenda kukwatagana wakati wa pulezidenti w'abantu mukulu Abdex yavayo n'agamba nti Bobi Wine bamukkiriza okuyimba mu ggwanga Uganda naye tayagala kuyimba nti awe ategako emisale mingi kumutegeka wano Uganda kati nga ggwe kale ayogerako ne pulezidenti lowooza ye akugamba kinsonga kyemugana oyimba e Uganda Abitex alina nsonga ze na pulezidenti zesaagadde kuyingiramu ate ne Abitex naye ebintu abiraba alaba eggwanga bwe litambula nti teriri straight so byonna bagezaako kwebuzaabuza kuva ku kituufu ate era pulezidenti yatugamba waliwo ensonga ezitalina nnyo makulu tetujja ziwa attention Munnayuganda akulaba akadde kano asuubire nti weyafuna egenda etandike eriiko zonna skits zewasuubiza genda kugenda nazo maaso munange nze siina we nakoma nze sikoma bino ebyokunsiba tebisobola kunstopinga kugenda maaso na byenkola oba kulekerawo kwogera ngenda genda maaso nga nzanyira abantu ebibanyumira ngenda genda maaso nga nyimba ennyimba ezinyumira abantu so just kino ekyokomera kyanyongedde kubeera strong nakwebereramu ate abantu banno bwe basiba bo bali batya okugeza ng'omukyala nabbosa sawa zinakyalina mukomera bo batusuubire bavaayo tusaba gavumenti bweba yasalawo nekkiriza nti Uganda is a democratic country eta abantu abo abasiba olw'ebyobufuzi ne bonasiba leero ojja kusiba Rain nti ayogedde enkya wagenda kujjayo omulala atali Rain era naye ayogera omukwate enkeera wajjayo omulala atali ani so ekyokutukwata n'otusiba jasi twongera maanyi na bugumu tosobola tusiba n'otumalayo wabula nsaba busabe
nti baganda bange abakwatibwa ku ebyobufuzi babati. Oli muyiiya, waliwo omuyimbi omu gwe basibaye nayimbirawo oluyimba lwekkomera. Tusuubire naawe gamba Walukagga bamukwata. Lwaki toyagala kwogera ku Walukagga? musiime. Kale genda maaso gyoweri. Mbuuzizza nti Lwaki ki? Kyogere mbuuza nti lwaki Walukagga bamukwata? kale lwaki Walukagga bamukwata ye nayimba akayimba. Tusuubire naawe genda tukubayo kati. Ngenda maaso ne 100 Skits of Revolution. Nakoma ku yakutaano ngenda kuteeyo 6 mpaka weziriggwayo. Nga totidde. Sijja kutya. Kino tekyakuletedde katengo kutyamu n'ogamba kintu kyonna kisobola okuntuukako? Jowe munnange Uganda gwerinda lwakuba tekinnakutuukako naye naye bajja kusiba. Bajja kusiba buli muntu, bajja musiba buli muntu, bajja loza ku bukampu. Nze mbabuulira. Mwali musekerera wako nani ne buli muntu bajja musiba. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Nvumirira ekikola ky'okukwata zaake ne bamusalako enviiri nga bamusalisaako makansi. Abantu abamu tubawe ebitiibwa bannange. Honorable Member of Parliament n'omukunyula ng'akunyula enkwa kunti. So nkivumirira ekikola ekyo. Obubaka obusembayo njagala okwebaza bannayuganda. Bannange mwebale kumbeererawo bankwata ne messages naziraba free rain. Bannange mwebale kutwagala nga Mawulana and Rain. Mwebale kunjagala bannamawulire mwenna aba publishing information nti bankutte. Thank you so much. Mwena kanebaze nnyo balooya bange, mwebale nnyo family yange eyambeererawo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Jo we bajja kusiba. Nkoze ki? Uganda teyeetaaga baako kyokoze. Nawe onajja